twagala byanfuna n'abantu kuba butaswala omuntu nobeera mulugube noba n'omulugube bwe guti emmotoka sigali badde ettaka naye kati eyo emmotoka omugenzi mwe yafiira ojagaza ki batuwama kutwala bisiraani omuntu afanga embwa ku luguudo zakiside tezimu zendaba kati abantu mune sikya nyenda okwetegeeza ngaebintu ebimu biwanvu emotoka munnange oli yabadde asiba emotoka tukikola ki negaana okusiba abantu abamu badde tebakabambuyise ensonga ziri sirias ozisekeramu bwe buzibu bwe bwokka bayoutube abamu badde tebakabamugenzi badde bakabaki bwavu basemberedde waliwo abajja emotoka z'amalooni omusajja youtuber ne youtuber gwe nasanze nga akutte kutama nemugamba naye gwe ng'olumiddwa nnyo ng'okaaba nnyo n'okusinga ffenna abalwenga amalendeka looni eno simanyi kyenyenda gisasula kakati buli omu ebimukaabya birala bibye buli omu akaabira lulwe teri muntu adde aprovidinga content ku media nga Isma naye ate lwaki abasigaddewo balangira Isma adde awo abaana content naye nga tabalangira tukyogereko lwaki mwe basigaddewo mulangira nalabye gundi full figure eggulo ng'akola video nga full figure yetategeera ka full figure teyaziika full figure yaziika ate twaliyo ffenna wamulabako full figure yajjako wali we bamukubira amasasi kati full figure yeerimba full figure adde tayagala Isma tuvulabanga era effitina ekola ki ekyaliwo full figure fitina yemuluma effitina full figure emulumirawa ba YouTube bano abamu full figure yalowooza nti wamaanyi era we batajja gyali kumuggyako content bajja kugwa kivula nga yeegulumiza nnyo nazimba gundi ze yakuzimba waliwo akajja Dubai kakati gwe omuntu ayogera bw'atyo abatategeera full figure yali ayagala ba YouTube babeerenga batabani be tubaniriza nnyo wano ku Celeb Jazz nga bulijjo amanya n'eddoboozi yenze Shadik Smith sibana mulala mbeera ne Tamale mirundi junior nga tugezaako okuba tochi mu bigenda maaso mu ggwanga tukyali mu kiyongobero nga ffe ba blogger abamu bali mu kutya abamu beekwese bali actually na waggulu mu mirabba na mu ceilings naye nga tukyagenda maaso kungubagira wamu ne famire y'omugenzi ate Isma All Access era nga munnango yatuvaako ndowooza kati ziweze ennaku 5-6 weddu leero lwakutaano mu ggwanga lya Uganda tuva ku lunaku lw'omukaaga bingi byogeddwa bingi bikyagenda mu maaso okuba muno byogerwa naye nga ffe abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ya Allah musonyiwe ebyamusobako ate twongere okusabira taata maama ab'eŋŋanda abakono ab'emikwano mu mbeera nga zino okulaba muno ate bongera okuba nga ya Allah abagumya okubayisa mu mbeera zino awo wennyini nyino tugenda okutandikira mubadde temulaba nnyo nga nkola videos okuva nabatuusaako ebyokuziika mbadde saagala nnyo okukola videos ku mugenzi nakukomyawo butambi reason being nze ng'omuntu kyankuba wala Isma bingi bye yali ankoledde nange bye nali mukoledde bingi bye twayogeranga naye twaplaninganga naye leero tugenda kuwa eddakiika nga 3-4 ku bigenda maaso mu ggwanga poliisi yavuddeyo n'egamba abantu 3 bamaze okuba nga bakwatibwa ogiyambako mu kunoonyerezebwa 2 betannategeerako then omu ye yali driver embeera y'ababuloga yennyamiza mu ggwanga lya Uganda bavuddeyo abamu okulabamu nate batandika ate okuba nga bamanyira babuloga bannaabwe kyesigenda kutwala lightly era njagala okutuusa okulabula kwange eri buloga yenna ng'omanyira ate buloga munno mu mbeera nga zino si kirungi kikomye naye ndi ne Tamale mirundi ekimunkyaziza olunaku olwaleero ali mu kutya era avuddeyo leero ku makya n'akola akatambi akasinza okuba nga katambula ng'asaba mu musonyiwe mwenna abandyagadde omutuusaako obuzibu nebuuza Tamale mirundi olina b'osobezza bangi nesooka obuuze ku bantu batulaba mwebale nnyo
mwesiimye okubeera wano ku mukutu gwaffe guno. Embeera gye tulimu si ya bulijjo era buli omu ndowooza abadde abuuza nti akaseko kali junior kabeera nako kaalazeewa. Bintu si byakusekeramu, bintu byaki bya ddala. Gye buvuddeko awo twafiirwa muganda waffe Isma All Access amanyiddwa ngaani jjajja Ichuli tusuubira. So kyali kikangabwa kyamaanyi engeri gye yafaamu era naffe abaasigalawo kyatuwa ekyokuyiga kinene nti obulamu bumpi ate obulamu buno we tuba tukyalina akakisa tukole ebyo bye tulowooza nti bikulu ebikyusa obulamu bw'abantu. Era kati ekintu kye nayizeemu sikyayagala nnyo kumala budde mu bintu bitakola ki, bintu bitalina makulu. Kubanga Isima oyo nga tannafa nayogerako naye, mbadde njogerako naye era ndowooza twamukubira ndi naawe. Era nga kulomukaaga olwennyini twali tugenda kukola ki, kushuutinga. Katonda n'atatusobozesa. Kale ebibuuzo bingi naye ansa ki ntono ddala era zijja sigala nga ntono. Naye Mukama amusonyiwe byonna ebyakola ki, Isima kati ali mu ggulu, ali nebaki ne bamalayika. Ebibuuzo bingi oba abantu abasinga obungi mu kiseera nga kino ansa bwe zibabula batandika okuteeka buleemu ku balala nti oba gundi ndabyeko n'abawaayiriza ba YouTuber nti oba ba YouTuber be bamuse n'olira obutabufu bw'omutwe ng'obwo. Abantu abamu musirikeeko, tekiba kirungi nnyo kwogera nnyo nga byoyogera tobitegeera bulungi. Bw'oba olaba byogenda okwogera tebyongerako sirika kati eri ababikkase. Bw'oba olaba nga mu kiseera kino byogenda okwogera tebigatta bantu sirika kale tukola ki, tubyetaaga. Nebaza nnyo ba YouTuber mwenna gye muli, mwakola buli ekisoboka okulaba nti mwatuusa amawulire gano ku bantu baffe abali ebweru w'eggwanga. Mwakola buli ekisoboka mpaka nakati nsiiba nfuna amasimu olw'abantu okwongera okutegeera kuba waliwo n'abaagala Isima abali e Singapore, abali e China, abali e South Korea nga tebannamanya. Naye buli we balaba YouTube ezo zituyambye nnyo okulietinga awareness. Era nebuuza nti kale oba ensi yabeerawo etya nga terina social media. Kuba social media agasse abantu bangi n'okutegeera ebigenda mu maaso. Bakubanga ggwanga mujje. Nebazanga abantu bategeeranga nga omuntu yafa dda. Nebaza nnyo abantu abali ebweru w'eggwanga lino, abali munda mu Uganda, buli omu yalumwa mu ngeri ye. Abanyaddiini, amawulire, mainstream media, nani awo omulala abasigalidde, ebitongole bya gavumenti, abakozi ba gavumenti n'abasumba abamu baalumwa, abasumba ne poliisi, ebitongole ebyoki ebikuumaddembe ebyokwerinda nabyo mbyebaza olw'okuba nti munnange nabyo byakola ekisoboka okulaba nti bizuula ki abatemu bano abajja okuta. Infact kale ba YouTube abanne mbeewuunya era mbeebaza nnyo akensusu mube nasangawo mwabeerawo ekiro kyonna. Abasinga okwogera saabalaba tebaalinyayo, si mwe bamukuba amasasi. Abantu abasooka okutuuka ku siini be bantu be, abasigalayo basigala beebasa bawuza lulindaba olwange naye kati be basinga olumwa. Kineewuunyisa, ebyensi byewuunyisa, si ebyensi byewuunyisa naye nga byebyo ebiriwo kati. Oli mu kutya era wakakola vidiyo ezitakka wansi wa 3 nga oli mu kutya. Musiru yatatya
naye buli muntu ategeera atyamu kubanga baani abatta Isma teri abamanyi, baali baagala ki teri akimanyi. Kati gwe totya, kati bw'oba tomanyi ebyo tuyinza butatya musiru yekka yatakola ki. Kati gwe kyekyo kikutiisa? Ekiba kintiisa ekisookera ddala Isma babadde akola ne bye tukola waliwo enjawulo. Goloza abatta Isma bamubanja yababbako mukazi bigambo bye byayogera bye byamusa, ate tewali kirala era tebakikulimbanga, bigambo bye tegeera bye byakola ki nga naawe byosiba ki oyogera. Tegwe toyogera? Njogerera ndi mwogezi, sinnakyewakana. Kati kamera tebakumanyi kyaba tebakulabangako. So ebintu ebimu mu nsi bituukawo naye nga Katonda gwakusaasidde ki? Busaasizi. Kuba nkubuuzizza be baani baali bazze ku kibaki naawe ogamba tokola ki? Simanyi. Kati nina okutya kw'amaanyi paka nga ategedde kye baali bazze kuba tebankubira ku ssimu tebantegeeza. Kati lwaki mba sikola ki? Kuba tebalina mwogezi. Omwogezi w'abatemu tannayogera ti munnange nno twasse kubanga nsonga bweti ne bweti tewali up to now. Enzita yokka gye bamuttamu era nayo yantiisa. Emmundu lwaki eba ekozesebwa pisito okutta omuntu nga Isma? Si munnabyabufuzi tegeera, talina kifo kyonna mu gavumenti. Isma tayingiranga namajje, tamanyi na kisosonkole kya mmundu bwe kitunula. Isma abadde musirikale wa bigambo kyetuyita blogging oba mu lulimi olufuutifu era nti omusabuzi ng'era muntu ajja n'ayogera endowooza ye oba ogikiriza oba ogigaana n'atambula n'agenda. Kati ototya omuntu olw'ebigambo, ototya omuntu olw'okwogera, kwetula nti oba mutabufu wa mutwe. Kati kwe kutya okuliwo. Nowulidde nti babuloga bangi abamu ne ba YouTuber mwazzeeyo mu byalo. Era mbadde manyi naye wagenze mu kyalo kubanga abamu kuva ku Monday nkunoonya. Abamu temukyafuluma bweru wadde okugendako emmanju. Mwaguze bipeyiro. Kitegeeza sente. Omulimu gwafudde. Omulimu gw'obwa buloga gwakoze ki? Gwafudde. Kwanze naguvuddemu. Wazze muguliwa? Ndi retired buloga. Nawummudde. Ki ekyakuleetedde okuwummula? Akati abatemu abo balaba. Era nze nabeetondedde yonna gye bali. Segeera. Kubanga ebintu bino bye tukola muno oyinza okulinnya ku muntu nga totegedde. Tegeera mu bintu eby'okwasaamirira abantu naye kati olaba gino emirimu gy'obwa blogging. Twogera buli kye twagadde naye can you leave the talk afterwards? Ekibuuzo. Kamera eno ogiraba buli kyoyogera obaako gw'onyiiza ne gwaki? Ne gw'osanyusa. Naye kati nategedde nti there is always. Omanyi twadde mu blogging wano nga twogera ku bantu ebintu ne bibeera nnomo. N'olya n'onaaba ne weebaka. N'ozuukuka. Nga teri nakubidde essimu. Era agezaako okukubira essimu okubuuza bye wayogedde era naye n'okomawo n'omuvuma. Naye kati buli ssimu enkubirwa sikyavuma bantu kuba ayinza okuvumiramu abatemu. Nakyusizzaamu ebintu bingi. Edda navumanga abantu njagaza ki? Naye kati nga sebo obadde ogamba kitaawe nga bakubidde. Ndi muwombeefu toseka. Ntwala gye baatwalamu pulezidenti yo yatiisa buli omu. Was this an attack on the fraternity oba an attack eri muntu omu? Tewabaddewo fraternity. Isma ayina ebintu bye yayogera mu kulaba okwange ebyanyiza abantu abamu. Gwe oba oyagala okutegeera ekyasse Isma
nze nga mukwano gwe eno ndowooza yange kuba tebatugambangako ti omuntu aba naki ndowooza zaayooko wiiki 2 emabega otunule Isma byazaayogera. All of videos are normal videos apart from one video yali abunomo. Isima eyo video gyogerako yagigambako ko nga amaze ogikola oba nze nagiraba bulabi n'omanya egendaleeta obuzibu nemmanya nti yali yakuleeta buzibu ye nga ye Isima mukwano gwe wamukubirako oba wamugambako nti no naye bikoze video naye video eno ndowooza ati waliwo video Isma zazaakola si eyo yokka aba security ne bamukubira essimu nange waliwo zenkola ab'ebyokwerinda ne bakola ki ne bagajja eyo vidiyo eyo ebadde esosola muki mu mawanga oluusi nasina babakwerinda abantu so kinnoomu ne bagaa nti ejjuniya vidiyo eyo ejja kukola ki ejja kuleeta obuzibu naye ku eno bakakugisayo videos nga meka nyingi n'ozigyayo nyingi ozikola tozirabule okomala ozigyayo nedda nti kakati olaba media eno ekizibu kyeyina okyamuka kisezera muddu gyokola eki gyokubaddemu kati abantu bajja ku media nga bali frustrated abantu bajja ku media nga balina stress ng'olina ebizibu byo ne video era gyokola ng'oyogera ku bintu ebimu ejja ku reflecting ekyo ekikuli mu bwongo obwo kanku ekyokulabirako singa nzijja nenkola video ku Nope nja vuma aba Nope bateeke wali naye ate ab'NRM ne baba bakoze ensobi oyinza okusanga ng'engeri gye naabagambamu si y'emu lwaki ati kati kugamba nti ebintu binyinnyo ebiri ku media abogezi bye bajja nabyo deep inside ekifaananyi kyotakola ki wano ku biki bye bakkiririzaamu nze nina wano abogezi boogera bulungi nnyo naye bwe kituukako kuvuma ab'amawanga gaabwe n'ategeera nti gundi muganda ye yakikoze tabyogerako. Nina wano abantu nga musiraamu oba mukatuliki nga bw'ategeera nti gundi gwagenda ovuma mukatuliki oba musiraamu takola ki tabyogerako. N'osanga otooli nga yakoowa nnyo abasiraamu ng'era ne bw'aba tebali nsonga era ayagala kola ki. Kakati abogezi munnange bino ebintu bya social media bye tukola, there is the other junior ayogera yenzi n'ebingi nnyo ebirwaninga mu bulamu bwange ebimpa perception ku bintu. Kakati waliwo wojja ku live ezo n'oyogera naye wali ozeeyo n'osoma ku comments ezo goddayo n'ozisoma. Kwanza ensoma nnyo comments zo ng'abantu tebakuli bulungi, ava mu by'obutandi bulungi. Isima waliwo comment yamuwandiikirwa nti ojja kufa nga mukaaga. Comment ezo zeŋŋamba ezo. Waliwo abantu abawandiika ebintu n'oddayooko n'obirowoozaako noga omuntu ono ekintu kino yakijje ku ki. There are always comments that are not normal comments. Kyobala nga kyenyinda okukola okimanyi. Comment section njagala kajjako. Yogena nyini Facebook. Tosobola kajjako sebo. Ku live. Teyasobola kajjako. Naye nga watidde nnyo. Era awo mba mbivuddemu bove. Nga watidde nnyo. Wano ofa nakitegedde. Walina olidde ba blog abasinga mugenda kudduka mugenda ebweru. Oli omu ku abo. Uganda ebalemye. Singa omukisa gubeerawo nze singa naddusa dda. Abantu kati batabuse. Abantu bazibu muganda wange, abantu bazibu. Omuntu atakuba amasasi, omuntu n'okuloga kati akuloga. Omuntu akuziba omumwe mukyali ku by'amasasi.
asese ensi yataba byekugamba bizekugamba koche nalabye buli kimu kati kisoboka byaja kuweta guve wano kutunula eno wegut nga tukyasobola kwogera omuntu akuweta omumwa abantu kati ensi yataba abantu mubegendereze omuntu agamba mu maaso muve mu maaso gwe toseka mugenda kuli awo nani abadde balya ku blogging abagusigalamu bajja kufa nze nabirekamu wisdom era kati ndi retired nawumudde retired general omanyi ba general ba social media tubadde abo bana wisdom kai follow figure enze Isma naye nga Isma yabakulembera naye nga Isma yatukule entwala gye batuttemu mwabasatu yabaleseewa president owa bloggers association ne bamukuba essasi mu liiso ne bamukuba amasasi ago gonna nze sinza butabivaamu nsibeera mirimo girimu okufa kasita omulimu gwonna gujjamu okutwala obulamu togubeeramu nze kyekyanzija mu Nuupu kuziika buli kiseera gundi afudde Nuupu neva mu political party nefuuka fino service nasiibula kati era nenzija mu bino nabyeera abantu babano batandise okukuba amasasi nga mbivaamu era kati kyensigalidde kyendowoozaako kakasi kyalina mulimu mulala gwe nsobola kukola ndowoozaamu ku kyaki tandike kyaki mbuulire ekigambo man of God man of what man of God abasumba tebafa tankumusumba bali nja kuso kiki kyomanyi mu bayibuli Tamale ate kiki kyomanyi okwatayo ennyiriri ssatu God is with you God loves you bajja genda mu ggulu simple abapasita tebamanya nnyo bayibuli God the Lord is with you the Lord loves you ogenda tandikira wano anti kati kyenjagala okukola noonya kifo nzimbe kyaki nze nogiteeka kati oba waffe eyo ng'ekyengera nsumbe mbeerenga endiga zireeta ebiweebwayo olya kirini mane nga tulina gw'ovumye teri akunoonya kirini mane blogging owota ogenda omusuulawo omulimu gwafudde ndako omulimu guno gugenda sigala kyekimu engeri jjajja Isma we yavuddewo tegusobola kusigala kyekimu kubanga jjajja Isma yabadde polonia wa blogging ffenna gwe tubadde tulabirako nga yasetinga ki trend kati era ani agisetinga nobody nze Tamale ndi mutiitiizi ensi yonna era ekimanyi nze Tamale sibagamba nku nti siri coward ndi oli mutiitiizi era butiitiizi bwange bwe bumpangazizza bangambye ogenda funa security nakubira luli abakulu nga teri akwata mpaka nakati tebakwatanga bakuvuddemu bwe bato balabika kakasinga nina abasirikale abo netoyinaako wadde oba nyina engula amayembe musawo sikulima embeera gye tulimu ekulowoosa n'okugenda musawo ogula amayembe onoogasobola ogula amahooni onoogasobola ogambale kubanga emmundu za gavumenti omanyi gavumenti eneesesa bwebasaba obukuumi tebanguwa naye nga bakusse banguwa naye bataliko teeka obuntuntu bwebakola postmortem nze temujja kunkolerako postmortem mmwe tulina omanya ekikusse ssebo enkesi nga ofudde lwaki temukitangira nga sinnafa anti onavayo tugamba nti olina ekigenda okutta saabagambye dda sibakubira amasimu tebakwata bagana nabo kumpa bukadde 10 nga nfudde tetebaswala Isma abadde wano nga talina kyalya Isma abadde wano nga ne renti bamubanja lenti adde tamubanja ani Isma mu apartment gwe wamujja enajjeera ani yamujja enajjeera gyeyali abeera kati zeza abadde amanyi Isma ngera abo abakulu tubatambulamu abo bonna bawoza netukwagala munonga naye ngaekituufu omanyi bye bakasuubiza Isma
Isma bamanyi banoonya akalulu bonna bwe yanoonya nako akalulu ne bamuwaye tebamuwa. Kati Isma minus drone abadde ayinaki? Ng'oliddewo mbu Isma alese faamu eriruddawo yabumyu yandiga. Abadde alina obulamu. So kyanjigereza nnyo. Katugende ku byokuyiga bye wayizeemu. Nti abantu abamu mu kufa kwa Isma byakuyiga ki bye wayizeemu? Abantu abamu b'olowooza nti bajja kuziika b'osinga okwesigulirako tebajja. Abantu ate b'osinga okuyisaamu amaaso ate be babeerawo. Walabyeko minisita. Manyi Isma baminisita babadde bakwano be. Walabyeko minisita nga Isma bamukubye amasasi. Amanyi Isma bakulu ba security babadde asanga nga bamugamba our boy Isma. Where are they? Bala DC mbogere wana amanya. Isma babadde awana bwe yali asoosoota. Teri yakoze ki? Yaze. Baddokita ab'amaanyi. Nina amakampani g'abadde alanga bannyini baabamu saabalabi. Basiima ogenze kituufu. Naye mu kugenda era tebaamusiimye. So baba n'amusiima akomyewo. Ku mulembe kati President Museveni yadde miliyoni 10. General Muhoozi yadde miliyoni 5. Gavumenti yawedde. Gundi sipiika 10. Ze miliyoni 2 mu ezo? Mu 5. Tezigula na spasiyo yange. Kati gwe omusajja owammwe. Tubana nkugamba osigala esaidi zeri gye wava n'ogaana. Ate eyo wafu nnyo. Eyo manyi nti lwaki wafu? Eyo babba ez'amaziika. Ab'omu kulya amabugo. Anti nupu abantu b'ebweru basindika sente ne bakola ki? Tezituuka buuza nze. Bwe nalwala abalya sente zange mwene yupi banene bazibu. Naye mbatunuulira bwenti naye akasajja ga. Naye twebaza Katonda ku luno amabugo ga Isma tegaaliiriddwa. Olina obukakafu. Baagatuusizza. Amanyi lwaki baagatuusizza? Nebaza nnyo mukulu wange Hamu. Hamu yakola nnyo kuziika okwo. Nnyo. Yayagala Isma mu bulamu. N'ayagala Isma mu kufa. Esente za Hamu zaatuuka. Era zaweebwa ani? Taata. Kitegeera? N'ez'abakungu leero State House njebaza. Olw'okuba nti amabugo State House controller yagakola ki? Yageretera. Otabbo nejja. Bwandituuse nga buli obukadde obwo. Kyogamba zandifunye amabugo. Okuva Isma basula zana. State House eri Ntebe naye wakati awo. Zandibadde nga ze batumye Karamoja. Zibulira ziyinza okubulira ekajjansaawo. Nga buli kabuga miliyoni egenda yeetuulako buli kabuga miliyoni. Buli kabuga zigenda otuuka ezzana nga ziri miliyoni 2. Awo gwe ogenda okugulira amayembe. Naye nze anaalya amabugo gange. Nze bijja okunziza bijja kuba 2. Bakazi n'amabugo. Abakazi bonna b'olina mu nsi tebakumala. Anti bajja balya. Banno omuntu anaalya bakazi bange ajja kuba nkoze bubi. Ekyo kyokka. Ajja kubakoze bubi. Balindemu balya. Noba wakafaanana ku bbiri nga mukazi we ali mu loogi. Omwana adde ambuuza nga ngamba Saraheeza wamulabyeko. Amanyi yadde mukwano nnyo gwa Isma. Namulaba alina ekakalaamu mu kuziika. Yaliwo n'ekakalaamu. Nobasanga. Yaliwo. Ono Adija Kigozi ye yayogera Adija Kigozi. Simanyi ba YouTube abamu gye bagenda kudda kuba obwavu obubasemberedde. Abantu abamu badde tebakaba mbu Isma badde batunuulira. Ensonga ziri sirias ozisekeramu bwe buzibu bwokka. Ate nze ng'olya
ba YouTube abamu badde tubanga mugenza alinze badde bakaba ki bwavu basemberedde waliwo abajja emmotoka z'amalooni omusajja YouTuber ne YouTuber gwe nasanze ng'akutte ku ttama nemugamba naye gwe ng'olumiddwa nnyo ng'okaaba nnyo n'okusinga ffenna abalwenga amalendeka looni eno simanyi kyenyenda gisasula kakati buli omu ebimukaabya birala bibye buli omu akaabira lulwe teri muntu adde aprovidinga content ku media nga Isma naye ate lwaki abasigaddewo balangira Isma addawo abaana content naye nga tabalangira tukyogereko lwaki mwe basigaddewo mulangira nalabye gundi full figure eggulo ng'akola video nga full figure yetategeera ka full figure teyaziika full figure yaziika ate twaliyo ffenna wamulabako full figure yajjako wali we bamukubira amasasi kati full figure yeerimba full figure adde tayagala Isma tuvula nga era effitina ekola ki ekyaliwo full figure fitina yemuluma effitina full figure emulumirawa ba YouTube bano abamu full figure yalowooza nti wamaanyi era we batajja gyali kumuggyako content bajja kugwa kivula nga yeegulumiza nnyo nazimba gundi ze yakuzimba waliwo akajja Dubai kakati gwe omuntu ayogera bw'atyo aba tategeera full figure yali ayagala ba YouTube babeerenga batabani be n'atabanya nti ba YouTube abamu omulimu guno ogwa YouTube temulimu ssente abantu balowooza nti buli mulimu ssente empitirivu ne batajjaako nti ba YouTube abasinga obungi bavubuka bino babikola nga part time job balina emirimu gyabwe emirala gye bakola ki gye bakola tibayimiriddeewo ku ki ku YouTube bangi nnyo abasinga obungi ekyokubiri full figure yalowooza nti ba YouTube abamu abasinga obungi baavu kyova olabanga babeerewo ne bagamba oyo nze yamuwadde ssente najja nakolamu ssente era content gwe muwaya gwakolamu ssente nina ba YouTuber bemanyi tajjangako ku full figure content tajjangako ku junior content takola content wa Isma naye ng'ate alina views ze blogging ono yali ayagala kukola ki kumufuula nti kyobola nga alangira gundi nze ne mbatwala mu bakulu ne mbatwala mu bagagga bange ekirungi ffe talina gyagenda tutugamba nti gyatutwala nze nange yaŋŋambako mbu yantwala ewa Jenosale naseka nenga naye madamu ono yeewaayira manyi full figure yeewaayira ebyaddala kinyumizeeko kati ye bambi full figure alowooza nti abantu abamu yayabatutte ewa hamu amisi businessman amisi yeetaaga media ne bwe yali tannamanya full figure amisi yalina abantu be badda mawulire be kubanga hamu ye muntu alina ekisa nti abantu bangi nnyo full figure si abantu full figure yalowooza nti bakalaba hamu for the first time si bwe kiri kumbe that's not true abantu bazze bakolera hamu abantu hamu bamumanyi bayinza okuba bamumanyi ati distance tegera okubeera mukwano gw'omuntu kitegeeza nti wagendayo muleebeeta hamu alina abantu bangi abamwagala nga tabawa ngako ssente so ekintu ky'okukulembeza ssente full figure kyakulembezanga nti gwe nakutwala ne bakuwa sibaya gundi ne bakuwa ono ne mutwale ne bamuwa ono si kituufu hamu aziga batalangira namulabye agamba mbu ba YouTuber ne muteekayo video za Isma kati wabadde agala bateekeyo ki ezize ate zitunda kati full figure yagwa full figure takyatunda full figure takyatunda kakati ogamba nti banditaddeyo video za Isma bano ba YouTuber batuyambako abantu bamanye otegera singa si YouTube osanga ne hamu teyanditegedde singa si YouTube nina abantu ebweru abagala okuyamba taata wa Isma
ate bo banditegedde bati era tebanditegedde na ngeri yakuyambamu. nagamba twasabiriza baba Yasini amafuta ogenda okuziika. yeah. Ate nga Ismail yali mulamu temwamuwayo wadde n'ekintu n'ekimu. nange baba Yasini yampa amafuta ga 5,000 ogenda okukola ki kwa mukulu wange esegeera era nayogerezeganya nnyo naki nabo okutuwa amafuta ogenda okuziika Isima tekyategeeza nti fe abaali bamusse bangi nnyo baagayina tebasobola ate ekintu kino kyatugwako bugwi gumanyina amafuta agantwala ekyanja ekirero kyonna geewola bwewozi kwani bawola amafuta bulijjo gambadde simanyi negeewola bwewozi at least wajja segera at least wajja kyejagala okulaga nti kiki nti ekintu kino kyatutuukako nga tetwetegese kyali ki naye oba ono yeewola amafuta agamuleeta oba oli yagajjawa twajja bangi abatasobola ki kujja ate nga bagayina kakati ye yali agayina ye nga teyajja yaliwa kyoga fulufiga yalumwa nyombo wano yennyini omugenzi Isima abadde akyali mulamu ng'amuvuma oyo gola bannakanguubi ng'amuvuma nga mulangira obutazaala tesiwamu abantu bannanfuusi bunnanfuusi ekyokubiri Isima ye yamanye engeri gy'adde akwataganamu n'emikwano gye tegeera yamanye engeri gy'abadde akwataganamu n'abantu era abo bennyini abantu be bamubeereddewo ekyokusatu Isima alina abantu be yavuma nga bazze tebaaliyo baaliyo is blogging about kuvuma bantu nakubalangira anti akati amazima mu ggwanga lino kyafuuka kivumu omuntu omugamba nti olina akajonjo mu liiso olabye kinvumye kisegekye nina akajonjo mu liiso naye ko kabaddeko abantu bonna ennaku ze balina entondo abantu baagala okubagulumiza nze n'abayimbi bemmanyaawo nga baagala obagulumiza buli omu ayagala kuba mu kisooka Kamiliyoni otaddeyo waaki lwaki toteekayo nze agamba alina ennyimba 2 lwaki toteekayo nze tala Junior nze alina okusaana ekisooka Kamiliyoni muteeke ku kyokuna bw'oteekayo bebekulu nga n'omulala akuba bebekulu otaddeyo waaki okiba bebekulu kati musinga ennyimba ebyemuleete byaba superfiri byadda buli omu ayagala kubanga yasinga. Kambuzeemu ekibuuzo if you are to look at omuntu ayinza okurepressinga Isima online oza ayinza kubaani oba mu bloggers association teri muntu alina replacement Isima abadde omu mu nsi era zibasanze abo abanoonya Isima ku media temujja kuddamu mufuna omanyi babaddewo abaŋŋamba bajja ku live zange ne baga wabula Isima tumusobeddwa nnyo kati laba kino kinze sitegeera ne bakuvuma ne mbagamba Isima abadde omu bwe mba munoonya Isima temujja mufuna nange Junior bwenkeera ku makya nenfeera mbadde ogwo omu kirala kuba na mukyala n'akufaako n'osigala nga onoonya oyo abeera omu nga njagala nnyo omukyala nga ennyimba mu buliri azikyusa ng'oli tojja mufuna bandi bandi ebeera ekyuse ebeeremu. twogereko ku nsonga za allegations ezibaddewo mu kufa kwa Isima n'ebigenda mu maaso. Brista Timo wamuwulidde? Ekivubuka ekyo tekirina magezi. Ekivubuka ekyo ki Brista Timo tekitegeera bulungi. N'aludde okulaba omuntu eyeefaananyiriza obusiru. Brista Timo ye best example. Ndwawo nnyo okulaba nze abasiru mmanyi 3 ku tikitooko okwo. Waliwo kino ki president ky'abakadaama kyekyani Calvin Kayinja. That boy is stupid. Man, si boy. That boy musajja mukulu is extremely stupid.
oba butasoma oyo omu. The second one ali ku TikTok omusiru bamwita pressure. Kavubuka kali awo. Kumalu yasinga bamanya yasibira nyola ku TikTok. Omusiru owokusatu Brista Timo. Buli omuntu analyzing kubanga tutandike ne Calvin Kayinja. Why would you come out point blank noga Calvin Kayinja musiru? Tosobola kweteekako bwa president nga teri yakulonda. President wachi? Mbuwaba akadama. I told that boy Calvin Kayinja. Ne mugamba kola ekintu ekyo. Make an election. Nga bwolaba Bloggers Association. Make a structure. Go to the Ministry of Labour. Obeera otya nga you are a Labour representative, because when you talk about Kadama, you are talking about a section of workers. Nga nebya human resource tewabisoma. Wetaga soka kubisoma ku represent cost units. Wasoma ku lebalo. Na katono nnyo partly. Nange nasoma ku ki? Ku lebalo. Era gundi yavuddeyo yagambye next gundi bill egenda okubeera moved is minimum gundi wage. Calvin Kayinja bamwebuuzizaako. Amunante kulaga obusiru wawe buli. Kyalimu takikola ki? Takimanyi. Kyoyogedde ekya minimum wage. Kubanga section esinga obunene ey'abawaaka eri mu Middle East awo. Yeah, true. Oli mutuufu nnyo. Kati tosobola kutandika kwogera bizibu biruma bakadaama nga ne contracts, you don't know what is a contract and how it is signed. Tosobola kutandika kusoma bizibu by'abakadaama nga ne international labour laws, international va ku bino ebyaffe. Tozimanyi. Eza Labour Act 2006 zinezaffe eza parliament. Nga tozimanyi. Naye asiba ku TikTok ng'ayasama. I look at him. Nothing sensible. So that's how you determine because ali mu field, ati ali mu field. Kibangaza okusanga ndi ku kamera eyo. Nefuula ayongeza, nefuula ajjako. Nefuula edit. Omutajawa Junior, what are you doing? Ukola ki? You a joker. Are you joking? Ki omuntu okoza mu studio za lady? Ngo onyiga gundi. Nga bwenyigeze bitu bya mu bwenzi. Amapesa bojjayo bote. It's jokery. Imitating something and professionalizing into something are different. Yeah. Okugegenya comedy. Kati abantu bose mu Uganda they are comedians. So Calvin Kayinja akola ki? Is a comedian. Ali mu field gyatamanyi, gyatasoma, tayina license. In fact, is a person that bayinza n'omukwata. Bo bakadama bayogerera bamulondawo. Offices zisangibwa with a working certificate. Nga ina permit. Exactly. Emukkirizo okukola ebyo kyakola. Mubajja basiba just because eggwanga lyaffe abantu. Buno mwegalo soka ne weyita kyo. So ndi president w'abasamize, so ndi president w'abaki. Buli omu president. Well, no, we might get it. President wa Uganda. Nedda yagamba president wa Nopu. Tanakyogera ko nti president w'eggwanga lino omusajja tomuleetera bizibu. Si kye kyamusibisa Dubai ng'agenze. Yagenda ali ku airport ya Dubai n'ambu ye president wa Uganda. Abawalabu. No, Gwagwe. President wa Uganda. So you've defied Calvin Kayinja. Brista Timo. Katudde ku Brista Timo. Mufumbi wa chai. That's why it's called Brista. Nanze nali manyi bazinyi ba ballet. Ba Brista. Anywene ku mazzi ko. Gundi ya kingamba. Ani. Ebulake. N'aba Brista tebazina ballet. Bakola ki? Bafumbi ba chai. Kakati gwe omanyi bya kufumba chai kuteekako ntangawuzi. Chai atokose. Yomu kyasobola okukola. Nedda amanyi okukola cappuccino. Si bwe muntu amanyi okukola cappuccino. Kapuchi? Cappuccino.
mu bintu eby'abazungu bye mwagala okuleeta mu Afirika muno. Ffe Afirika tukyali ku kisula, tukyali ku mujaaja ssebo n'ekisubi ne tunywa n'amajaani. Kati mugenze ne mukola ebintu byammwe ebyo kuba temwagala kusoma ne muteekawo obunnyanya bukapusino simanya kapiki. Kati tegaba amazzi ga caayi, gaba mata ne kofi nga kuliko akamuli waggulu kati. Kati you live your entire life ng'ofumba mata n'oteekako akamuli n'ogaba n'omwana ogaa nti nange munda wano ndi Brista. I see. Ndaba kati obuzibu bwawe buva. Nenkujja odalinga spice tea omumanyi waliwo kino kya African oba Muslim. Nedda African oba black tea teri Muslim. Ekintu ekyo nakyo kyera kikonfusing. Ogera mu restaurant ona African tea or black tea neoyanja Muslim tea. So Barista Timo, what does chimulekawa Barista yagenda n'akuba audio ez'omugenzi. Never implicate yourself in a murder. Never put yourself close to any murder case. Never. Chibinyo. Never. Yeah. Omuntu yenna ebamotta ne woba obadde naye bw'oti ne banzitira wano kati. The best you can do is to shut up. Mpaka nga poliisi ekuyise segera. Poliisi weba ekuyita eyinza obutakuyita mu lujjudde, eyinza okuwandiikira mu kyama. You tell what you know to relevant authorities ezivunaanyizibwa ku musango. Kubanga public bw'ogigamba public nzibu. Public court, it is driven on emotions. Empulira y'omuntu. Empulira y'omuntu. Bajja kukwata ensobi egyo. Nze nina wano abantu be battesezza abantu nga si be baabatta. Nga poliisi tekutte, nga ne mateeka tebakuyinaako buzibu, naye nga yo public egamba gundi ye yattaani gundi. Kati genda olabe Bukedde yakuba omutuga nti abamu ku basse Isma badduse Dubai. Olw'okuba ti amawulire bagawa trust omuntu ali e Masaka ekyo kyokka ajja kugamba munne wawulidde amawulire kye gawandiisa abatemu omu yadduse Dubai. Nga kiwedde. Kyokka gwe oli ku mikutu oyogera nti wali Kampala. Kati nondo ekyo Barista Timo taddangamu okwasama ebintu ebyekisiru. Oba like season ne views zireetedde abaana obuzibu. Baagala nnyo okubeera basereebu. Baagadde nnyo views mu mada yonna weebuzenga ku looyawo. Ye balooya babayina. Ati kyekugamba basiru okuba audio za Isma nga gwe wasembye naye okitegeera ozikubira ani? Ffe ffenna tulina audio za Isma wano. Kati gwomanyi ki oba nange olwo olunaku kyogamba Isma okuva eyazuukuka ku Lwomukaaga yakubira Barista Timo yekka. Many people who are quiet era mpaka nga ab'ebyokwerinda babayise we bajja okujja babeeko kyebakola ki kyebayogera. Abantu bakwetikka mu by'okusaaga ate abantu batemu, abantu babi. Nze nina abantu bemmanyi abadde baagala Isma nga ne Isma takimanyi nti abadde bamwagala. Omuntu ajja kukola ekikyamu n'eyo Dubai gye yalaze, naye omuntu asobola omujja mu ddungu. Omuntu akujja mu ddungu toliraba nti eddungu ly'e Dubai lyokya. Omuntu ajja
kuttira mu ddungu. So magezi kigowa Brista Timo. Tadda ayasama nnyo n'ebitasaana, teyeebuulire, tafumiitiriza. Brista Timo nzize mugoberera, yasoma kufumba caayi, beera mu bya caayi, caayi atokose. Naye tosobola kufuna likes, shares mu kiseera kino. Oba yagala fuuka blogger. Kate poliisi ate nno omwana tuyinza okusanga yabadde tennamuyita nako. Kituufu era yafudde negamba ekifaananyi kyali kizunga ku social media. Okitegeera? Fake news, yes. Kati gwe weetaddewo nti poliisi ekunoonya. Weetadde mu you are owning the murder. Omanyi kankubuulire ekisinga obubi omuntu bw'afa ng'obadde naye, don't own the murder. Anti tewabaawo kati mu instance ya Isma tunoonya batemu. Everyone is a possible murderer. Kazi waliwo n'abagamba benawulidde bagamba akajeni yaaka kekamuse nkwata kutema nenga atunga kwasiba. Kumbe nawe oli mu kutya. Nabadde nina wempita nga tudde mu takisi. Tojja kukozesa mmotoka yo? Nagivaamu ntuula mu takisi, tambulira ku bodaboda, ntuula moto gwa makkati. Era nina takisi gye nalinnya abasaabaze ne bagamba linda mukanosi ke kaji buno banoonya butta vaamu totutisa linda amasasi. Emmotoka yo tokyagivuga? Nali mmanyi gye bampa teyitamu masasi naye gayitamu. Wategeera oti? Nategedde. Bwe nalabye eya Isma nategedde. Gayitamu nali sikimanyi. Najja ne mbawaanirako amadiscourse yatayitamu naye nategedde gayitamu. Kati ogenda kukola oti? Nja kusigala nga ntambulira mu takisi neeteekako ekijaketi ne masiki nentuula wakati, situla ku ddinisa. Naye abatemu bano banatte 14 bano bonna abalimu. Ng'otuula wakati? Ng'osirika. Kati bali mu takisi ngenda oli abantu nga babyogerako nga kajuni ako kayinza okuba nakukamanyi ki. Wakomye otegeera? Ngamba Uganda nga nzibu. Todduka. Kakati Brista Timo ayige ebintu by'okufa oyogeranga bitono. Ate nga waliwo n'abikubuuzizza. Naye mu kiseera nga teri akubuuzizza. It's better n'osirika. Abantu buli omu entegeerayo endala. N'abo abasecurity bennyini obalaba ku pressure gye baliko banoonya ani gwe bawaayiriza. Naye ku luno ababodaboda tebayinza bawaayira. Era ababodaboda mu madazi zino baawonye bambi. Zino ebbiri ezakabaawo. Baawonye awo bandiyoddewo nga 7 ku stage ya ekyanje. Gwe otulabikidde gwe okuba omutemu. Manyi eby'Uganda obalabikira bulayi. Paze gwani lwaki ozungirazungira nnyo wano yeggwe nga bakutwala. Abasiraamu ku luno baawonye nti yattiddwa mu ki? Musiraamu naawe. Singa bakayoola abasiraamu awo ku muzikiti gw'ekyanje nti ADF naye ku luno yawonye. ADF the first time teri mugundi bali eri baga twawonye bannange kabuli we balemerera baga ADF bagiwaayiriza ADF naye omwogezi waayo yagaana okuvaayo kubaako kyayogera. Gwobeera nga mwogezi w'ADF wandivudde yandivudde banne ku mutuwaayiriza nnyo. Mutuwaayiriza nnyo naye ku luno tetumanyi. Muzeeyi Museveni yabayise embizi abasse Isma n'abakola n'abatta abantu. Embizi zino lwaki tezikwatibwa? Zaava mu mbizi kati empologoma. Ate nga yakyaziyita mbizi. Kubanga we ziba embizi zino we batta Kaweesi zaali embizi. We batta basheeka abasiraamu ne zisigala mbizi. Ne batta Kirumira mbizi. Zinaamala kutta ggwanga lyonna tusooke tumanyi nti zino kati zikyali mbizi.
Africa ye trend. So His Excellency President Museveni bw'oba badde okyalowooza nti ze zino embizzi z'ebitanga ze tulunda wano zino embizzi ndala kati describing ezo zifaanana zitya ate embizzi etuuka okutta omuntu goloze bambizzi ya bulijjo teba wild pig nga ya munsiko nejja nettabaakaweesi bonna nga wild pig tiba ezewaka kyusi yasinga ozimanyi ezo zo Owakulane Gardens kyusi kati zino naye gwe kyokka ebyo byonna nga pulezidenti abyogera mu maddazi zonna abatemu oba kaweesi ye baamutta emirundi emeka kuba buli lunaku baakwatanga abaamutta era olwo neyo bejjeereza emabega awo nga tebabasanze tebalina musango ng'oyinza okugamba nti abatemu baatuula mu kisaawe nebakuba olukuŋŋaana netugende tutte gwe nga twagala okumaliriza leero twogera just about blogging ne future yaayo future ya blogging eno eriwa tunafunamu abantu abanagenda okuddamu okwogera ebintu blogging terina future bajjo yeyasigaddewo nalabye bajjo naye mbu bagenda kukolaki ebintu bino birimu okwewayiriza nendaba muganda wange godfather twakati buli blogger abantu abamu mutusaasire teri agenda kubatta nga godfather lwaki ogamba bwo kati godfather ani ayinza omumalirako amasasi ge si muntu gwe naye mukulaba okwo tebatta babuloka b'amataka batta babuloga godfather blogger waki buloka w'amataka buloka si buloga ye bamutire ki naawe kati n'abatemu nabo tususe kale okubawaayiriza nabo kale nange kanzireko okusaidia kati godfather nga gwe mutemu omulangati kankibuuze gwe godfather nga gwe mutemu oyinza mulangati yamukubaakuba ddaye nga ye musajja wa nga ye omuntu tebaye tebamulanga ayina bizimbe mu kibuga abantu bagamba ababloga mwewayiriza kati webituuse twewaayira nti no baagala batta simanya baagala ki naye nga butuufu tewaliwo n'omu yabatunuzaamu wadde kye baakoze Isma no one is safe agamba ekyo ye yeeteekewo ajje agambe abatemu nti nze ngenda kufiira ku bibi by'ababuloga bwajja otegeera bwanaabeerawo ennaku ezo kuba abatemu tebannagenda wala bali luddawo bakyaliwo gwe bagayeko tibagenze gwe aba transport paiza nowe bamala okutta Isma beetooloolamu bwituzi ne badda mu bantu awo nga nabo baaliwo nga ne ku maziika bajja ne baziika kisoboka taata we yagamba weebali batulimu awo yagamba mwebali batulimu wano abatemu balaka baaliwo gwafunyeyo abakutiisatiisa oba naye weewayiriza newe batantiisetiise nze kennyini neetiisatiisa dda seetaaga mulala kuntiisatiisa nze kennyini okutya kwendi mukumala wetiisa dda neetiisatiisa dda tewetaaga kutiisa seetaagako mulala kunnyongerako naye temukisussa nnyo abantu abawandiika bu comment junior ogenda kufa nange nkimanyi n'okutya kukwogeza buli yayotandise okwogera oli mukutya kwennyini tonafunayo bumesagi wadde bukusaagisa muno ogenda ogoddako nyamukwano gwe gwemanyi takyakola nakukola takyakola na interviews okuba bamugamba goddako kakalaamu ndi mutiitiizi naye ate naye kakalaamu naye mutiitiizi nnyo lwe namusanga ku bodaboda nemuka kakalaamu yali adduse emisi namulekayo nga boda agivuddeko yali agenda kubuuka ku boda gwe kakalaamu nemutunuzaamu nti engalo kakalaamu naye kakalaamu mutiitiizi yakususeeko kale nga twagala okumaliriza bigambo ki byogamba abantu naddala bali abadde basuubira okuyingira omulimu guno ogwa blogging family ebyobugagga by'omugenzi bali mu birwanira mbadde nkirabidde producer nanzijukiza
lwaki abantu balwanira obugagga by'omugenzi emmotoka baagala gitwala musima kampani bagirinamu shares naye kati emmotoka oyinza ogitwala n'ogituulamu abantu batibanoonya ennyimba ezinaabatta kale ketugambe nti kale ye mulinamu shares naye kati gwe emmotoka ng'omuntu otegeera abantu okujjako wamma kwagala byanfuna omuntu osobola kukola n'ogula emmotoka osobola wali emmotoka ez'ekibanja mpola Isma ekintu kye yali asinga okwagala mmotoka eyo kaakati abantu nabo mizimu kwagalaga nti emizimu mibi omuntu baamutemulira mu mmotoka teyafuna kabenje baamutemula mu mmotoka eyo eya lediyo tebagipaakinga eringa kijjukizo ng'olowooza bali baagala okugivuga tebaliyo singa oŋŋambye nti muganda wa Isma oba abafamire balwanira emmotoka eyo kirala naye kakati gwe omuntu ng'oli baatemula mutemule n'okuvunda tannavunda otandika okugamba nti bannaye kakati eno emmotoka yange singa agambye nti Isma yafuna akabenje kirala oba nti Isma munaye yafiira mu ddwaliro kirala naye nnyini emmotoka baatemula mutemule emmotoka eyo epaakingibwe kibenga kijjukizo ejja kubaleetera ebizibu bagyesonyiwe kale ebigambo ebisembayo abaagala ojoininga omulimu gwa blogging wakati ayagala emmotoka eyo yawandiike n'eddaame lye kubanga naye bw'anaagitwala n'atuula mu mmotoka eyo ebbanga lijja kuba ttono nnyo naye ng'agenze ebintu ebimu tebabizannyirwako ng'abantu we balowooza egwo omutima gw'okwagala ebyenfuna omuntu funa ssente gula emmotoka eyo kijjukizo bagipaakinge oba bagiwe taata we full stop naye ojja kutuula mu mmotoka eyo ego ndooyagala okusiba nga tesiba bino byenkubuulira nno nze mbirabyeko omanyiza Tamale sikiriza mu bintu by'Abaganda ebyo naye nina byenkola ki kalica kintu kyamaanyi kyova olaba nga n'abasiraamu abalokola abakatuliki abakkiriza mu Yesu Kristo teri awasa muwala we olw'obuwangwa twagala byanfuna n'abantu kuba butaswala omuntu nobeera mulugube noba n'omulugube bweguti emmotoka sigalibadde ettaka naye kati eyo emmotoka omugenzi mwe yafiira ojagaza ki batuwama okutwala bisiraani omuntu nafanga embwa ku luguudo zaksidenti ezimu zendaba kati abantu mune nyenda okwetegeeza nga ebintu ebimu biwanvu emotoka munnange oli yabadde asiba emmotoka tukolaki negaana okusiba buli bwoyagalanga ebintu ebyamangu munsi waliwo okkiriza ati kati nfiiriddwa munna afudde gwokyalina obulamu olina amaanyi agakola lwaki ebintu ebimu tobyesonyiwa waliwo omuntu omu paasipooti ye yagwa mu ntaana n'afuna endala yagwa mu ntaana nga bali mu kuziika emagombe bajjayo ekintu mpoziko omulala mukazi we yagwayo ye yamugjayo awe tugenda okukoma olunaku olwaleero tubagala nnyo ebigambo bye bisembayo Tamale babuloga badde mu bintu birala okufako kati weekuli badde mu birala
blogging wa Jason naye nga goli mukutya golabako wano pata eriwo gwe wakajjidde wano olabawo ekiraga nti tuli mu kusanyuka ensi izibu naye mukama atusaasire naye nga tojjamu ogerako olwo katukome ku Isma tuyanze nnyo mwebali nnyo kubanga mutulaba bwetyo tubeere embeera badde ya kiwongobero katuswesha ejja banyumira naye nga atakumira mpeera batukumire King Montage Studios bateekamu ssente then Jesse Tours and Travel nabo gye bali mbawagire then GTM Computers nabo gye bali nabo mbawagire mwaguleko computers awo Kampala Road atakumira mpeera bankumire nkoze nawo malu tukwatagana ate wiiki ejja